musajja wattu Seggiri bw'atyo bwe yava ku maaso g'abangi amutya balowooza ajja twala ettutumu lyabwe bamuyiiyiza bakuba amasimu mu nsonda bagamba mutuggirewo Seggirinya yakyasibye byonna bye twagala okukola yali mupya mu byobufuzi yali mwana muto bigendererwa bye nga byanjawulo yegatta ku be yalaba obulabi mu masuuti Seggirinya weewale kamwokya weewalire ddala ekifo kye bayita kamwokya awo wasibuka empalana enyiike obutaagaliza futu soja alwana ne MP bevuma enkya n'eggulo tebeewa kitiibwa batambuza akatwa manyo nina obutambi obuwerera ddala busatu bwe ŋŋenda okuzannyira nga bwa mugenzi jjajja Ichuli Isima All Access saawa zino Seggirinya yakafa naye recaps zetufuna mu butambi bw'omukulu jjajja Ichuli Isima All Access oyinza okugamba waali olunaku olwaleero otegeera mbu Seggirinya afudde ne information gyali mu kubeera ng'agaba tekyuka n'eyo gye yandibadde abeera nga akuwa singa abadde akyali mulamu gwe omuntu yenna alina atawa respect jjajja Ichuli Isima All Access ebbanga lyamaze ng'afudde ne incidenti zonna ezibaddewo mu ggwanga erya Uganda ng'oyinza okugamba omusajja yaziprofesayizinga yabirabanga tebinnatuukawo mazima ga Katonda omuntu yenna atamuwa respect atasobola mujjukiza mu butuufu bwe gwe n'osigala ng'oyogera kino nakiri etali moment emu etali moment bbiri ezitali ssatu omwaka tugumazeeko twakava mu story ya Alien Skin nga tukomyezaawo obutambi bwa Alien Skin byamwogerako obutambi bwa Palaso Saga ze tubaddemu nga okomyawo kiki yayogera ku Palaso ng'amazima ga Katonda kifiitinga mu situation ebeera eriwo kankuzanyira obutambi bubiri kansooke kuzanyirako bubiri incidenti zonna nga zikwasagana n'akaseera ak'okukungubaga ke tulimu ak'omugenzi Honorable Muhammad Seggirinya ow'Ekawempe North mazima ga Katonda akasajja tukawe ebimuli byako tuba tetwasobola bikawa nga kakyali kalamu soko buli ekiki yali aligezaako okubeera ng'alabula Muhammad Seggirinya saawa zino omugenzi Seggirinya weewale kamwokya weewalire ddala ekifo kye bayita kamwokya awo wasibuka empalana enyiike obutaagaliza futu soja alwana ne MP bevuma enkya n'eggulo tebeewa kitiibwa batambuza akatwa manyi ow'okuwaayiriza bo bakikola ne bawaayiriza Museveni ati Museveni talivaayo kwogera waayiriza Museveni amuwadde obutwa bakola postmortem nga abasawo tebannagikola omuntu olufa nga bakubuulirawo ekimusse ne weewuunya n'ogamba olwatta kitange nalumanya lwaki tewalwogera wameri olufa nti butwa n'ogamba lwaki abaabumanya tebaabutugamba Seggirinya weewale kamwokya Seggirinya ekawempe katutandikewo ekyaffe tutandikewo Seggirinya ekyaffe nga we wali olese Seggibox kawempe tweyawulire ddala ku kamwokya teri kintu kye tufunye ku baana abo okuva lwe baakusiba wabula bwe bawulirayo edduwa eya Seggirinya olw'amakanzu ne bafuna ne bajja nga badduka naye nga tewali akuyambye maama wo buli waayagadde ssente abadde omuntu ogwo Anita Anet Among ku kisa kyayina ng'omukyala she went out of her way nga n'ebyakwasa maama wo tabitegeera ebyakukwasa tabitegeera n'akwata mu nsawo ye n'awa maama wo akasente akamubeezezzangawo Seggirinya weewale kamwokya weewalire ddala abantu b'e Kamwokya abantu nga bajjowero Ssennyonyi yakulambula ddi teweerabira Seggirinya ekipapula kye baakuwadde ky'oyina ky'otaalaze muntu yenna kisome bulungi kati Piraawo na nnyama lutalo lwa Piraawo na nnyama wookwatira ekifi woogendera naye weewala okukwata akammonde kaali kasemudasiru akammonde k'omu Piraawo keewale oyinza okukwata akammonde k'omu politics nkugambye olutalo tuli mu lwa Piraawo na nnyama naye mulimu akammonde oyinza olowooza kawoze
Allahumma salli jalla jalalu kali kasse Mudasiru akamonde oyinzo nnyo agakataasa lwakamonde politics kikopo kya buugi buwola waggulu ku lububi nga naye munda butokota Seggirinya weegendereze togeza n'okwata akamonde mu piraawo Allahumma salli kabira katuga Mudasiru n'akanula amaaso tumubuuza Mudasiru obadde ki n'agamba mbu alowooza ku mutume ne tumuga Allahumma salli kabira Mudasiru olowooza ku mutume naye nga kamulakidde wano ng'amaaso gamyusa akamondo okamanyi wali owuuse ku buugi obukutte olububi kati no politics bwatyo awola ku ngulu Seggirinya weewale nnyo ebifaananyi nga mwekutte weewale omuntu yenna ajja n'ebintu bino simanyeye weewale Seggirinya maama we akaabye amaziga ge gaŋŋaana n'okujja enkaaba maama wo gy'akaabye tukeeka wummula weegendereza abantu bozoosudiya nga tebakulabawo musajja wattu Seggiri bw'atyo bwe yava ku maaso g'abangi amutya balowooza ajja twala ettutumu lyabwe bamuyiiyiza bakuba amasimu mu nsonda bagamba mutuggirewo Seggirinya yakyasibye byonna bye twagala okukola yali mupya mu byobufuzi yali mwana muto bigendererwa bye nga byanjawulo yegatta ku be yalaba obulabi mu masuuti yalowooza bamutuusa gy'agenda Seggirinya yatandika osikattira bamubulako mu ttano mu nzikiza yanoonya ekitangaala nga takiraba yeekwata ku bisenge ng'awulira ebiduduma myaka 2 nga yabulira eyo munda bajja bamunoonya abamuzuula baali balala banne nga bamwerabira bamwogererako bbali eyo timunnaffe ajja saawa yonna atuuka naye nga baali tebamanyi waasigadde mu kaseera akazigizigi akajjudde enzikiza n'entiisa yatunula ebbali gye yali ava nga wajjudde enzikiza n'anoonya amuyamba nga tamulaba Seggi omwagala w'abangi eddembe lyali limuweddeko naye nga baamutwala muli n'ekkubo baatebenta emisinde baagenda baayitamu baatuuka dda baatandika n'okukozesa eddembe lye ery'okubulira mu ttano anti olwo ntegeeza luzira goberera obeere mu kibiina kiri we banjogera abalala bawummuzeemu tuddukira ku peeso olina okuba oli alaati nga wazuukuse tolina ng'ova teweereze nga lukuba lwa jjita osobole owulira ebigambo bya Ichuli ku makya gano Seggirinya yabulira ng'ensi emufundiridde ne munne gwe yali naye Ssewanyana beegwa mu kafuba baatuula wansi baasiriikirira kabanga kaayita banne baabasuubizanga mbu tudda tugenda bakima olunaku ne luziba mwezi ne guwera myezi ne gigenderera baabalinda nga tebabalaba yagenda owulira amaloboozi agamuyita okutunula obulungi nga be yali anyooma be yavvoolanga nga be bamulina bamugamba Ssewanyana tukwagala bali be walowoozangako baagenda munnange basiba masuuti baagejja babeereyo mu restaurant enkoko nga beegaaya Seggirinya yatunula yatandika okulowooza kabanga kamazeeyo yayi